the leader of opposition, the Right Honorable Joel Senya, aliwamu ne Secretary General w'ekibiina David Lewis Lwanga bakomeza kuba nga batuuka ku scene wali so David Lewis Lwanga ya Secretary General w'ekibiina nga aliwamu ne leader of opposition Joel Senya nga bazze okulambula ku biki ebyabadde Kamwokya bazze kulaba ku mbeera eriwo jjukira byonna byonna bigenda mu maaso wali Kavule Makerere embeera y'ekyali tense bawerekeddwako Deputy President in charge of Uganda Amakulu Kivumbi bajja kubagulira ttambule Tutandikire bagambe bonna batya kula wanakaba so they're coming to around nga wanali mukoleza dda bajja mu kifo kino njukira nti wali wasooka okumenya N'engeri tekijja kujjangiramu oba kutumalamu maanyi olw'okuba bantutereka okuddamu kukola tujja kusigala nga tuli wabumu era nga tukola bateeka mu kishasi n'empale ezabulaaka umbrellas nga weeziri nazo jampa nga ziri awo vesti ziri awo Then sente zabadde awo umbrella zabadde awo t-shirts zabadde n'okuzibeera eriri ku kitebe ekyekavule ku ssomero nze mbadde nkolera ekyekamwokya kulidda Kamwokya School of Leadership wano nze mbadde nkolera era nga mwebadde t-shirts nnyingi zabadde ng'ebikumi bisatu n'emiliyoni 2.5 kwazze n'ebitabo bwe biti nabyo byatwaliddwa jampani zatwaliddwa amasweta t-shirts ezabudde za president nazo nga bakozesa engeri gyeyiyo gye basazeemu n'amakosa gabadde wano nabo omunazaakazaako zina
sente zibadde zonna then wabweru bakozesezza zi machines okusalawo. What was taken? What was? T-shirts, jumpers, sweater, sente, umbrella. T-shirts. So cancel. No T-shirt in the jump. Yeah, those are mulaba kye bakoze. Basaze cameras zaffe. Cameras, CCTV system yaffe, the internet systems zaffe zonna. They disconnected cameras and switched off the internet around this place. And as you can see, they didn't even do it in a different. They just cut the wires. Coordinator was the class. Coordinator. Also, what you can see. You can be the other side. How they access. Okay. Nebira nabo watso kunyumira kabwe. Simple. Over one, they just move around and then she explains at the end. I think it may be here. Okay. So you can see materials there. In the library. Where were the books now? What they will know about again, what they did. It starts. You can see so many books were fully stocked here. These were the lots that we had for the library. And so several books were picked in from here. Yeah. All books were picked away from here. And we also had some other books here, which they also picked. And they will be there. Explain what was here. Yeah. Anytime. So we had our information that we pinned here, of course, to help people follow up on the programs of the school. All the information was picked, plus quotations that inspire people. So they picked things that were not even really of concern to them. So they picked everything from here. They also picked, we had things of information of the Electoral Commission. It was also picked. So everything that we had here was picked. And you can see how the notes board is. Yeah. This is a kitchen where they make tea for the learners and all that. Yes, so they vandalized in here. Even came here. Oh my goodness, just come in and see what they eat here. This is where the caretaker stays. Vandalized everything. CCTV systems, the children now. Hey, who's that in? Killer the control system here and Logitwala. Yeah, that's the situation at Kamocha. The leaders are trying to tour around with the caretakers of this place. They're headed by Kaija Dorin, by Principal Coaching. So, this is where they're heading. Yeah, so we know. Sungu babadde ne bungi
nebakwata Francis no nebazisikayo Once internet. Yeah. And next time, maybe they planned it, but you can see now this was internet connection. I never saw from here. But you can see what they did with our doors and how they accessed. in office y'omukulembeze waffe So as you can see, explain this. Yeah, this is the office of the president at the school. So this is how they forced their way in after they broke through. No one will ever say never use them. I think you can see. Yeah, and of course, to them the information in Yinji, Uteboya president, information. Our information that was here, Naroba against Nayo, Kuvam office here president. Yes, What do you mean by so information? another office, the highest office at the school and the office of our president. So that is how they forced their way through. So what they did, just broke the door, even the glasses. So they continued this side. And see, and they just see, all these are now there, the wires, they cut everything. Make sure they remove all the connectivity. So all the documents that were here were also taken, but they belong to the students. What attend this class. We're going to talk about the computers from their side. We're going to show this. So I think they tried to also prepare what was up there. So you can see so that is the side which the school is in as of now. So, I think you can stand there and leave that. You can't see that anymore. Just a moment. let us stand there so that you can see the logos. In fact, all our flags were taken. Are we taking So
Kale tugerere. Tusikia mabega benu. So those are leaders. The leaders from the NUP trying to read the situation around Makerere, so around Kamucha. The passion that took place yesterday, they went around, so we won't hear from them. The head of this institution, Durin Kaija. You are set to go? Kaija, we go. Okay, I'm starting, right? Yeah. Okay. It's Kaija Doreen, the coordinator of the National Unity Platform School of Leadership. And today we want to talk to you about what transpired yesterday at the school, at the premises of our school. One, there was a siege off at around 3 p.m. in the evening, and roads were blocked as the security operatives, that we would call them security operatives, sieged off the place, forced their way inside the school, and began to do the vandalization of all our properties at the school. First, they invaded our offices, took our properties, the computers, the laptops, and of course we had money within that office, the money that helps us to run the operations of the school on a daily basis. Around 2 million was taken off from the office. We had properties like the projector that helps us in conducting the sessions of our students. All that was taken away. And of course, they moved on to all down to the other classes, breaking through them and vandalizing the properties, more so the property of the students. But before they moved to the classes, they moved with the data of our students that we have. Of course, both with the computers, but also in the hard copies that we had or that we had prepared to run the school. So all that was taken away with them. They forced their way through to the other offices, the president's office of the school and our classes. And I think it's been vividly enough with what we've already shown you, the operation that has taken up in this very place. Of course, properties have been destroyed, windows, doors were shattered, our cameras were put off, and all the other properties that have been helping us to do the monitoring and also the coordination of our school. Yeah, and of course we had put up our library, a full stock library, and all the books that were there were also taken away. And so our worries would have been, why would a security force personnel be behaving more of a hooligan? Why do you move away with books? Because there are no coordinations. Why do you, if you need a message in at least the tech, it would be the computers, that would be fine. Then why do you stretch your hand to move with books? Why do you stretch your hand to have our other properties damaged? So this was not a search like they have already communicated to you. This was a vandalization that took place. It was more of a bandits operation that happened at the school. And we want to send a very strong message that this is the very first time that they're doing this at the school, but they had already done that before in 2022 at our premises of the party quarters. I think that was here. So we want to send a very strong message to the security forces that the more you continue to behave like bandits, you may leave us with no option, but to also be used against you. Thank you very much. Okay. So, Joe, amaje ne police n'ebitongole ebirala bye bakolaganira wamu nabyo basazeeko enguudo ku ssomero lyaffe. Bwe bamaze okukola ekyo ne bagoba abantu ba neighbor bonna era ne bayingirira essomero lyaffe. Mu kuyingirira essomero lyaffe
bazze bamenya buli kintu oba buli luggi lwe basanzeewo era ne basookera mu ofiisi yaffe ekulira essomero lyaffe ne bajjamu ebintu bye tukozesa nga kompyuta nga projector ne batwala laptops ne batwala ne documents ez'abaana ze tulina ku ssomero ebyo byonna ne bakuliita nabyo era nga tebanakola operation eyo basoose kujjako kamera zaffe si zaffe zokka ne bannayibba babadde ne kamera era bagenze ne bazimenya ne babajjako storage yonna gwe babadde balina so ne beeyongerayo ne badda mu library yaffe ebeeramu ebitabo ebiyambako abayizi baffe mu kuyiga n'okutegeera ensi yaabwe ne bamenyamu era ebitabo byonna ne bakuliita nabyo tebakomye okwo ne bagenda mu kiyungu ne bayingirira ne munnaffe awangalira ku ssomero lyaffe ng'ali kuuma ebintu byonna ebibadde mu nju ye nabyo ne bagenda nabyo so bavudde awo ne beeyongerayo mu ofiisi ya president waffe ne bamenya era ne bajjamu kompyuta n'ebintu ebirala ebibadde mu ofiisi ye ne documents ezibaddemu ez'omugaso nazo ne bakuliita nazo operation yaabwe ne yeeyongerayo paka mu classes abayizi baffe ze batuulamu ebintu byonna ebibaddemu ebitabo by'abayizi n'ebintu ebirala ebibakozesa byonna basobodde okuliita nabyo n'ebintu ebitono ebibadde bibanyiiza nga faani era nabyo basobodde obikuba ne babimenya ne babijjayo ne basobola okuba nga basobodde okuliita nabyo n'olwaleero tetunnafuna nsonga ebakozesezza ekikolwa eky'obutemu era so bagenze mu maaso essomero lyaffe libaddeko n'edduuka eririmu merchandise w'ebintu byaffe eby'abayizi eby'ekibiina ebintu byonna bagenze nabyo batera otugamba ku bintu bya ovuro n'ebirala batutte t-shirt batutte enkofiira batutte ebintu branding ekibiina kyaffe byonna ne bagenda nabyo so tebalina kintu kyebalese mabega okugjako ebizimbe so batutte sente waliwo sente ze batutte ezibadde mu dduuka era zenkanankana miliyoni 2.5 era oyo ye munnaffe addukanya edduuka lyaffe era wamu ne bayingirira ofiisi yaffe wano era ne bajjamu miliyoni 2 ezo nazo ne bakuliita nazo so olwaleero twagala okutegeeza bannaffe abali mu security y'eggwanga lino twagala okubasaba buli we munaakoma okweyisa ng'ekitagasa mujja tulekera akaaganya akatono kubanga naffe tujja na busobozi okujjako okwerwanako okulaba nti tusobola osigala mu nsi yaffe so you either behave yourselves or we shall make you to behave erinnya nze Kaija Doreen nga coordinator w'essomero National Unity Platform. Thank you. Omusana gugizeemuko. But I can go very quickly. What do you decide? You are the people with cameras. The picture is really bad. Wait. Bimiye wali ku motoka ya NTV. Kale banange basewo ne banyabo embeera eri egenda mu maaso giraba eggwanga lyonna. Olunaku lwajjo mulabye nga balumba kitebe kyaffe ekyekavule era ne bajja ne wano. Tubadde tuwa updates president waffe okusingira ddala abadde updating eggwanga ebigenda mu maaso naye ge tubadde tusembeyo okufuna nti abantu abalabise nga abagwira abava mu mawanga oba ga East Asia oba nabo balabikiddwako ku kitebe kyaffe ekyo nga bayingiddemu muli bannamawulire mukimanyi bulungi nga babagobyewo tetulina official yenna ow'ekibiina abadde kavula olunaku lwajjo oba olunaku olwaleero nga gyali alaba bye bakola bafulumiza statement ne bagiyita search bwe baya kubeerawo first of all olina okujja n'ekikakasa nti oze kusakinga ate nomala n'okola ne search certificate n'okitulaga naye nyini kifo alina okubeerawo kakati wano teri abaddewo in fact be basanzeeko ne ba security baffe babagobyewo ne bababuzaawo kakati nga byonna bye bakoleze wano ono munnaffe Doreen byayogeddeko teri abadde aliwo ng'asobola okubiwitnessinga n'olwekyo babadde babbi tebabadde ba security nti baze kulaba ebigenda mu maaso babadde baze kunyaga ebintu byaffe ebya National Unity Platform. Library yaffe ebaddemu ebitabo bingi nnyo
betwa investinga mu sente nyingi bowulira computers ze batutte internet gye bavandalize cameras n'ebirala kiba kitegeeza party ya investinga sente nyingi mu bintu ebyo byonna naye olunaku olwaleero bayingirawo ne bakolera efujo byonna bakyagenda mu maaso n'okuwamba abantu baffe muganda waffe yakireewo olunaku lwagye bamututte wakaawe era statement yabwe of course ebadde ridiculous tugenda kuvaayo twogere ku birala naye bagamba nti simanyi military drills wano kigenda mu maaso kusoma tumanyi bulungi nnyo nti ne wano wetusomeseza babaddengamu ne spies era ne baspy babe basobola bagamba nti kintu kyonna ekimenya amateeka era singa wekiri bali badde batuyita bulungi nnyo ne batusamoninga ne tuexplaininga mujukira bulungi nnyo lino essomero bwe twaliggulawo bwe tuti poliisi yatuwandiikira ne tugendayo era bwe twatuukayo eyo oyo Frank Mwesigwa yatugamba nti essomero ngenda kuli raiding sometime lwaki bakola ebintu bwe bityo kubanga baagala kutiisatiisa abantu tebaagala tuorganizinga effe nga NUP twabateereddeko challenge y'amaanyi balaba tuli organized nnyo tulina essomero lyaffe litambula bulungi tulina ekitebe kyaffe kikungaana si ba NUP bonna bokka naye n'abantu bonna ab'enkyukakyuka so byonna bye bakola tumanyi bagezaako kutiisatiisa era tukikondemminga oba tukivumirira in the strongest terms possible. Tuli mu kuwayamu ne bannamateeka baffe okulaba ensonga eno bwe tunaagikwata kubanga kikulu nnyo ne bakomyawo efujjo mujukira bulungi bajja wano kati ejo statement gye bafulumiza bagambye balumbye ebitebe byaffe kubanga wawaddeyo military drills mu 2022 bwe balumba ekitebe kyaffe mu 2020 bwe balumba wano mwena amawulire mwabiraba military drills aliwo naye bajja wano ne batwala umbrellas ne batwala mujukira batwala signatures zetwali tukunganyiza eza president waffe eza nomination era nga twesanga mu kaseera ko nga tulina okunoonya endala mu biseera ebyo babba sente zetwali tukunganyiza okunominatinga abakandidate baffe kakati tetunatuuka kavule kulaba biki bye batutte kubanga bemanyi ekitebe kyaffe ekikulu kiri kavule jo baneiba batugambye nti balabye nga batwala okutya bw'ebintu computers n'ebirala kubanga bakyaliyo tetunakirizibwa kutuukayo so naye kati ku ssomero lino mulaba efujjo ery'amaanyi lye bakozeewo magezi bannamateeka mwagala kuzzaako nakyogeddeko we are discussing with our legal team to discuss a way forward because we cannot allow the regime, the criminals, to continue behaving in this manner. If they say they were conducting a search, there are processes under the law which they should have followed to come to our school. But if you come to this school of leadership and chase away everybody, including our security personnel, our administrators, Doreen, you didn't even talk about your passport and other documents which they took away. Very important documents. They took away attendance lists, the projectors, the computers, things in the president's office and all that. So, and there was no such certificate, nothing. So these were simply thieves, they were robbers. They came to rob this place. And maybe that is the same thing that is happening at Kavule. We don't know what they planted here. We can't tell you we know what they planted here because they were here for a number of hours. Right now, a few minutes ago, I told that people saw some people of East Asian descent at Kavule. We don't know why foreigners would be involved even in such illegal operations. The operations are already illegal, but now we don't know why foreigners would be involved because they can peep and see what is going on there. Thank you. Are you given anything like a document showing things that they have picked from here? Like I said, they did not leave any document. First of all, even if there was to be a document, it should be there should be witnesses. And they have not communicated with anybody about these searches. They are calling it a search, but for us, we are calling them illegal operations. This is robbery, this is thuggery. Because if they wanted to conduct a search, they should have written to us, or even when they came to yesterday at Kavule, they should have come to our offices because offices were open. An officer could have come, said, here is a search warrant. I want to conduct a search here for these and these reasons, and then we would have cooperated. Because we have nothing to hide as a national unity platform. Everything we do in the open. We are not criminals, we are law-abiding citizens. But these operations are illegal, they are meant to intimidate us. You saw yesterday when they went to Comrade Achileo's home, the things they were taking away, T-shirts, anything written on people power, caps, neckties. What kind of ridiculousness is that? About the issues of briefs and the 2020 brackets. So it's not the first time. Yeah, because they released a ridiculous statement saying that the raiding of our offices was about drills, military drills.
what we want to make categorically clear is that we are a political party, a non-violent political organization. We are not a military facility. We are not a military operation. As you have seen, the PLU people, the NRM people do these military drills every day. Nothing happens to them. For us, ours was not a military drill. These were our foot soldiers. That's why we did it in the open, because it did not break any law. So what we are saying is that if they claim now that it was about the drills, why did they attack our office back in 2020? Was it also because of the drills? So they're always looking for an excuse to raid us, to disable us, to frustrate us, and to cut our speed, because they know for sure that we are moving very fast and we shall remove them. Okay, let me say something quickly, then the Deputy President will close it up. Am I okay here? Do you want me to move? One more. Hey, sorry. Akiba kitegeeza simanyi naye bagimenye abadde wano bandaba okay okusookera ddala tuvumirira ekikolwa eky'obumenyi bw'amateeka ekyokulumba essomero lyaffe wano n'ekitebe kyaffe. Mulaba nti bakola ebintu bino okusookera ddala mu bumenyi bw'amateeka naye nga bagezaako okutusala speed, baagala batumalemu amaanyi. Kitagenda kubeerawo. Bino bye bakola ffe bitwongera bwongezi buvumu okulagira ddala nti tetuliko otukutte we otunywereze ddala. Kubanga ng'abantu abalala bonna bwe boogedde nti bw'oba kale olina ky'oyagala okunoonyerezaako, lwaki tebaatuwandiikira ne batutegeeza nti kale tuzze twagala kunoonyereza? Tetwali kigaanyi, kubanga ffe tuli kibiina ekiwandiike era tutambulira ku mateeka. Poliisi oba ne military bajja wano bagala kunoonyereza kola search, tituyinza kubagaana. Naye kiba kikulu ne tutambula nabo, kiki kye munoonyereza, mututte ki, mutaddewo ki, naye mulaba bajja ne bagobawo abantu bonna wano ne Kavule kye bakoze. Ne bagobawo buli omu, ne bayingira ne batandika okumenya, ne bamenya enzigi, ne bazisala, naye olwokubanga bazze n'obusungu bungi. Oluggi omaze okulusala oyingidde nogaa naye ne glaasi eno enfaananikira bubi, nazo ne bazikoona ng'olwo ne bamaze okuyingira. Faani ne bazimenyamenya nogaa kakati faani z'abakoze eki naye muzirabye nazo zonna bazimenyemenye ne batwala ebintu byaffe kwegamba bagezaako tukolako effujjo. Ndowooza oluusi gavumenti beegamba abantu bano kati bakoleko effujjo tulabe ki kye banaakola oba banaavaayo ne bateekawo embeera naki. Kumanya ennyindo bw'oginyigiriza ennyo egy'omusaayi. Niffe tuli kibiina kiwandiike, tutambulira ku mateeka, tugenda kwongera bwongezi. Of course tubanja ebintu byonna bye batutte, naye tugenda kukola buli ekyetaagisa okulaba nti emirimu gyaffe gisigala gitambula. Okusoma wano tetugenda kuyimirira, n'emirimu gyaffe Kavule tewali kye tugenda kuyimiriza. Of course mu bye batwala ebintu ebyokukozesa ssente naki byonna bitusala speed, naye era tugenda sigala nga tumuvinga kye baagala okukola. Era bakikola ne luli nga tugenda mu kalulu nga baagala batusale speed bagikendeeze bitulemerako. Kakati olw'okubanga omwaka gw'akalulu gutandise oba oliawo kye bagezaako okukola, abantu bano katugende tubakyankalanye. Tetugenda kukkiriza kukyankalanyizibwa, tujja sigala nga tumuvinga. Oluva wano tugenda Kavule kubanga twagala okutegeera ki ekiriyo. Wano olwamaze okukola effujjo ne badduka, kati e Kavule yo bakyalemeddeyo. Tugenda gendayo kati suubire tebaatulemesa ate kuyingira kitebe kyaffe, kubanga ne kye bakola kyonna nti kale olina byokola byosaakinga. Tulina okubeerawo nga bannyini kifo ne tutegeera kiki kye mukolawo, biki bye mututte era ku lwaki, byonna ne tubiregisteringa ne tusayininga obulungi nti batutte kino na kino na kino. Naye kati baakoze effujjo ne batwala byonna bye baatutte ne bakwata omu ku bakuumi baffe awo ne bamuyisaamu n'empyawo, bagamba sayininga wano. Musajja awo tebyasayininga tabitegeera, n'oluzungu talumanyi bulungi, ne bamugamba sayininga. Kati baagala okwekwasa ekyo nti abantu bano twakola saaki era nabo ne bakkiriza ne basayininga. Ani yasayininze? Ekibiina kirina obukulembeze. Lwaki temwatu involvinze? Kugamba liri effujjo lye bagezaako okukola, naye ffe tweyongera bweyongezi kola kye tulina okukola, kubanga kino kiraga nti bano batiitiizi. We, in very unequivocal terms, want to condemn the illegalities here at the NUP School of Leadership, at our offices in Kavule. The raid, the illegal raid, because this is not a search, as we have seen them call it. Because if you are to conduct a search, there is a legal procedure on how you conduct a search.
you first of all inform the owners of the place, and we've got to be present. But as you can see, they came, sent away everybody. The same thing they did at Kavule. Sent away everybody, broke in here, they began to cut doors. Even after cutting doors, they decided to break the glasses. They pulled down the fans, broke them, and you keep thinking, now, what has the fan done to you to get so annoyed? Clearly, they came to vandalize our property. They do these things to cut our speed, like they did before we went into the previous election. They are trying to do the same, to disorganize us. No, we are a lot more organized than these fellows think we are. Yes, we shall get affected here and there, but we'll keep moving in every sense of the word. After here, we are going to Kavule. We want to see what's happening there because they are still in that area, military and so on. Hopefully, they will not deny us access to our premises because those are our premises anyway. If they wanted to conduct a search, why not do it when we are present? Otherwise, what are you doing there? What are you planting? Because these are things that they have done before. You remember in Arua, they planted guns and they said, these ones, they belong to Honorable Chagulanyi. So that's why they are probably operating quietly. But we want to go and see what's happening there. The other excuse that we have seen by police, they are saying, you see, these people are carrying out military drills and so on and so forth. When did an overall become military uniform? People put on overalls at washing bays, fuel stations, I don't know what, mechanics and what. And overall, when did that become military attire? And yet we have seen regime people. There's the one, Catherine Lamwaka, she's the woman MP of Omoro. She's married to one of the generals, Lieutenant General Otemawani. She was in full military combat. Lilian Abe, she's the Minister of State for Disaster. Full military combat. Andrew Mwenda, who is the spokesperson of Moses Group, PLE. Full military combat. These fellows have never been called to order, but who are putting on overalls. What's wrong with you? Ensonga eno je okusookera ddala lwaki tugezaako kwekeeneenya ki kye badde bakola ku bitebe byaffe tusuubira nti obaoliawo waliwo ebintu bye bataddetaddeyo babitusiige bakikola mu Arua ne bateekamu emmundu ne bagamba zino za Honorable Kyagulanyi tulindiridde okulaba tukyanoonyereza olwa tugenda ne Kavule tutegeere kyekiriyo naye tulabye poliisi yeekwasa nti abantu bano bakola zi military drills naki eteeka lirambika bulungi military drills kyeki nga mulimu training mukozesa n'emmundu n'okuzaasembulinga naki baabirabyewa nga fa babikola n'ekirala kati bali mu kunoonya bawamba abaana nti olwokubanga bambala ovolo emyufu eza red ovolo emyufu kyafuka ddi ekyambalo ky'amagye barracks ki gy'osanga nti abantu kakati bambadde ovolo eza red kyambalo ky'amagye ate nga abantu ba gavumenti bambala ebyamagye mwalaba omukyalo omu bamuyita Catherine Lamwaka mbaka omukyalo we Omoro era mukyala w'omu ku ba general Lieutenant General Otemawani yayambala full combat uniform ey'amagye. Lilian Abe oyo Minister of State wa Disaster yayambala full combat uniform. Andrew Mwenda oyo mwogezi wa kigroup kya Muhoozi naye nga ayambadde full combat uniform. Tebabavunaananga ne bali mu kugoba banoonya abaana abambala zi overall naki oba tunuulira kwegamba ne bakusobera. Embeera nezebaawo FDC bagimenyako Mbabazi bamumenyako Popa recent babamenyako. How much are you safe in terms of data? Because having a party of organization again mino kwanga ina chemusagaza, how safe are you? Byonna babitwala mu bambadde mwine emutusenga. Of course naffe tuba tweberera mu konti tuyinza obutateeka buli kimu ekirina okubeera naddala ebintu ebyenkizo mu bifo bino naye n'ebibeera bya nkizo kuba kati onootwala computers zonna n'otwala ebikozesebwa byonna n'osalasala zi cameras n'obba ssente n'ebirala byonna n'omenya enzigi n'okola ki ezo zonna expenses n'okugezaako okutuza emabega. So yes kitu affectingamu naye tetugenda kikkiriza kutu affectinga nga bo bwe basuubira nti babeere so affected emirimu esannyalale tegigenda kusannyalala tusigala tugenda mu maaso. Tukyalina bannaffe abakyawambiddwa, in fact ne leero bawambyeyoko abantu baffe abamu nga beekwata kimbuza amagye ate nga aba gavumenti bo bambala combat uniform ez'amagye tewali kibatuukako. Tugamba muto abantu baffe tebalina musango yadde. Abamu be bakwata ne bana aba Election Management Committee abakyala babatadde, wakyaliyo Rovans Lwanyaga, wakyaliyo Eddie Kayabula, wakyaliyo n'abaana abalala Bakinobe, Akireyo bamukutte,
Smart Muyudaaya n'abalala bakyawamba n'abalala olwaleero ne Gaddafi baani ffe tugamba nti bw'oba oteebereza nti omuntu azizza omusango teeka lirambika bulungi omukutte otya era omututtewa mu mbuga z'amateeka seeyo muzito kya kyemba kati bano babatwala eyo ne babatulugunya eventually ne babata tebabadde na police bond kitegeeza bye bakola bya bumenyi bw'amateeka tubanja abantu baffe kubanga tebalina musango. There are still some of our comrades who are still held after they are being abducted. We are still demanding for these our people because they have committed no offense whatsoever, and that's why some have been released without any charge. Chairman Nyanzi, Masiwa Lukamba, Rahma Juma, and others. But those that they were abducted with, Rovans Luanyaga, Eddie Kayabula, they are still in detention. And others like Chinobe, Achireo Chivumbi, Smart Muyudaaya, Gaddafi, and others, they are still abducting people simply because they wear red overalls or that kind of thing, as if that's a criminal act, and yet people of the regime who are non-soldiers wear full combat uniform. So we are saying we demand the release of our people. As we have said several, if you think any of us has committed any offense, there is a clear channel how you arrest them and where you take them, not to a torture chamber. We saw the shamelessness. Yesterday we had a group of some elders from Teso sub-region who came to connect with us as a party. They do have their concerns. Of course, they do support us and they want us to raise our voices a lot more on their behalf, because many of them were claimants in Teso, in Acholi, and so on. They have not been compensated by government as should be. And those are the discussions we're having with these people. But as they left our premises, they were abducted, taken to Wandegea police, held there all through the night. People who are 80 years old, 85. Surely this regime should have some sense of shame. But they were also harassed there and so on, and then eventually released with no charge. So you can clearly see a regime that is in panic. Obuswavu obulala obwabaddewo olunaku lw'eggulo twabadde ne ttiimu ez'abakadde ba elders okuva eyo mu Teso nga balina ensonga zaabwe. Of course batuwagiranga ekibiina nga batusaba twongere okuyimusa amaloboozi ku nsonga ezibaluma. Bali eyo ebintu byabwe byayonooneka mu ntalo, gavumenti nesuubiza okubaliyirira, ne kaakati gavumenti tekikolanga. Eyo Teso, Acholi, tuwayamuko nabo era tubasuubiza tujja kwongera okuteeka essira ku nsonga ezo. Baavudde ku kitebe kyaffe abantu abakadde emyaka 85 kubanga be ba elders beeyo nga bakiikiridde abalala ne bawambibwa. Eventually ne babatwala eyo ku poliisi ya Wandegeya, bababuuza ebibuuzo, mwe biki planning ne Kyagulanyi naki batulugunyo basumbuwa abantu abakadde ku level eyo. Of course eventually baba batadde mu buswavu nga tebalina emukiro mutumbi abalaba tebalina musango gwonna. Ekyo kikulaga obutiitizi bwa gavumenti eno. Bwe tukutte tunywereze ddala. Sebo Deputy President. I think my colleagues, but one critical thing maybe which I need to speak to. If a regime loses its way, and because the way to govern, you either govern when you persuade people, you are loved, or you are feared. And I think after 40 years of Museveni's rule, he has reached a conclusion, and he's now sure that he's no longer loved. Therefore, he strongly believes that he can rule out of fear. And give it to NUP. This is the party of 4-5 years. Down the road, it's now the most popular party and the most potent and feared force in Uganda politically. Actually, General Museveni cannot allow even NUP to freely organize through the country, because he knows the moment he allows a 1 month is open mobilization of a country, his regime is over. Therefore, these acts manifest a victory and work well done by the National Unity Platform. And we want to thank those foot soldiers and everyone that has put a brick on that wall. Secondly, we have delivered the message home that when you see a regime lose its sense of shame and stigma, then you know you have it in the corner. Therefore, the people of Uganda, these are not acts of
a regime that is on the ascent. It is acts of a regime that is on its way out. This is how classically all regimes behave. Study Gaddafi, study Mobutu Sese Seko, Kamuzu Banda, Saidi Barre, Hussein Mubaraka, Bashir of Sudan. Even when you go to Europe, Suharto, the one of Yugoslavia was called General Tito, Milosevic. They reached that point and brutalized. So we are dealing with the last kicks of a dying horse. There will be a cost to it, but let's stay firm and stay strong, because this is what it will take. So we want to really nze njagala kwebaza abalwanyi baffe bonna aba National Unity Platform okulabanga aba National Unity Platform okulabanga mu myaka 4 n'ekitundu ndoza tunatera ku celebrating emyaka 5 ez'ekibiina kino. Museveni tumutadde mu nsonda ne tumumatiza gyali n'abamwetoolodde baganda be ne batabani be n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano ti ddala bannayuganda batukyawa ne bamatira nti ffe tuli bakyawe tebakyatwagala, n'olwekyo tusobola kubafutubbalako na kubafuga nga tubataddemu okutya nga batutya buti kubanga eby'omukwano n'okusiima byaggwawo. Ekyo nabo kati mu mitima gyabwe bamativu, n'olwekyo balowooza ti ekibiina ekisinga okubatiisatiisa era ekiyina omusinde ku ground era ekiyina momentum ku ground ye National Unity Platform. Kyova olaba tugenda kufuna embooko nnyingi nnyo mu bino. Ne twagala okugumya abawagizi baffe bonna mu Uganda yonna gye bali nti bino gavumenti ezigenda zonna gizikola. Kino tekitegeeza gavumenti erinnya, kitegeeza gavumenti ekuba sekyakyala. Sikyakyala oba mugimanyi ng'enkoko ogisazeeko oba omutwe naye ng'ekyasambagala nekubamu nesambasamba. So twongere bwongezi maanyi. Abaganda bagamba nti awakusiiwa otakula. Bw'olaba gavumenti, Muzungu agamba nti when you see somebody is shaking, then you know the ground where he is standing is no longer holding. Therefore, the people of Uganda, instead of fear, should drop an inspiration. Tufunemu obumalirivu obw'enjawulo twongere okugenda mu wajja kubaawo omuwendo ogujja okusasulirwa. Bannaffe abamu baabata bw'ogenda ekavule ndowooza ebipande byonna tikasule tebaabijjeeyo. Tulina abantu be basse nawe abadde abatta ebbanga lyonna abaganda bakiza beesire bakifeefe naye bannayuganda tebalekangawo. Museveni tumugambe tatyaffe ate ebikolwa bya gavumenti ye ebiremeddwa okujja abantu mu bwavu ne bibakuumira ne mu kubatulugunya. The enemy si ffe, enemy bikolwa bya gavumenti ye. So tolina kyogenda kukola ku kitebe kino ojoddewo kamera okyuse emitima gy'abantu gigenda kwongera kaluba nekye bayinza okutuleetera ng'eggwanga okutwalira awamu. Tebanaakola bino bannayuganda batali ffe abakkiriza mu democracy, abalala ababiraba bajja kukozesa excuse zino bafune ensonga lwaki bakwata emmundu ne bajjako gavumenti. Si ffe tukkiririza mu non-violence, naye waliwo abalala abajja okukozesa this very action baga nti ebitebe obinyigiriza democracy wamukkiriza. Museveni mu myaka gye egy'obuto teyakkiriza obote kukola bino. Olwabikola yaweta n'agenda mu nsiko. Ye lwaki alowooza nti tewaabeeyo bannayuganda abamalirivu abaga nti ekimala kikola ki kimala. N'olwekyo bino ebikolwa bitwala ggwanga lyaffe mu butabanguko mu ntalo. Tusaba General Museveni ne banne ti obudde tebunnayita okwekuba mu kivuga. Gavumenti bekakasa nti bagikyaye eteekawo akalulu ak'amazima n'obwenkanya neevaako buki bulungi. Kye basigaza okukola naye kati bali eyo bakyusa amateeka simanya kooti masho simanya biki. N'olaba abasajja abakulu ab'envi nga tebakyafaayo. Bw'osanga ng'omukadde atakyaswala omutyanga. Omusajja omukulu akuze ku kyalo yandiga nti nswala ebyo sibikola ebyo sibikola. Kati bayita abazzukulu bakolako ebikolo bino. Kakati yo jjajja nabaki. Thank you, guys. That is, Yeah.
tugezeddwa nti kavule katikati bakajjawo deployment so ndowooza tujja kugenda tugezeeko okuyingira nammwe tulabe ekiriyo. So Yembereyo, the Deputy President, the leader of opposition, and treasurer of the party, Benjamin Katana, plus the leader of opposition, Joel Singh. They have just summed up the report here at Kamocha. So let's rush and see what is happening in Kafuli as we wait the final report. Tobacco, the same as